ثم الصلاة والسلام على سيدنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الصلاة والسلام على سيدي الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. فعذرا يا رسول الله إن قصرت في وصفك فإن وصفك لا يوصف. اللهم أوصل صلاتنا وسلامنا إلى عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كما واجي استكاذي شيخ عيسى مبازيلا، كما واجي patron wa Nujumul Huda atenga wetubere saidi eno sobo abefumbe feba sentebe, kama wange chairman wa Nujumul Huda omulangira Sheikh Ali Ahmad Ziksoka, abaami n'abakyala abakuŋŋaanye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo bya nnaku naye nga mu mbeera nga weefaananye tusaanye tufune ebyokuyiga mu bidaala ng'ebifaanaganako bwebiti. Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, Sheikh w'abasekaali abo ab'e Madina abatakarrajire Saudi Arabia, olunaku lumu yalina eddalasa ye, naye mu ddalasa eyo alina omuyizi gwe yalabanga nga tasubya ddalasa, tayosa, buli ddalasa ajja, buli ddalasa agibaamu. Olunaku lumu n'amubuuza nti mu bbanga ly'omaze ng'onsomako kiki wali ongizeeko, wali onsomyeko ki? Omusajja n'ayanukula n'amugamba ekituufu ebbanga nkusomyeko ddene, tugenze emyaka egiweze 7 giweze 10. N'amugamba naye sikusomangako kintu na kimu, sirina kyemmanyi. Kyava anyiiga n'amutunuulya n'amubuuza kati bulijjo okima ki? Bulijjo ononanga ki? Okujja nkulaba tosobya toyosanga, naye bulijjo onona ki? N'amugamba nno nze munnange buli wenzija ne ntuula mu ddalasayo ekintuuzaawo kyekigambo kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyagamba nti tewali bantu bakuŋŋaana bonna we bakuŋŋaanidde okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala abassaako malayika ze ne zibabuutikira, Allah subhanahu wa ta'ala nassaawo ekisaaki. N'agamba nti abantu abafaanaganako bwe batyo humul jalisu, entuulo ezo la yashqa alaihim jalisu, Allah subhanahu wa ta'ala aziwumbagatira n'azissaamu okusaasira kwe. Nze okusaasira kwa Mungu kwe kuba kundeesi. Mbakakasa nti abantu abatudde mu kidaala kino bangi mujja mu buli kidaala tubalaba, naye ekibuuzo kiri nti nga twatandise kubuuza nti gwe ebbanga ly'omaze mu bidaala ebyedduwa z'abantu oyizeemu ki? Bakakasa nti omuntu yenna newojja wano nga toyina kyoyize, naye buli wootuula mu kidaala kyonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kikumala bumazi okukussaako okusaasira kwe. Ebigambo byange saagala bankyankalanye nneme kusoma irimu, naye mukkirize ebigambo byange olwaleero mu kidaala kino ekya mukadde waffe gituuseemu kigambo kimu. Edduwa zino mwe tukuŋŋaanira ez'abafu, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nti atusomesa
ffe ng'abasiraamu ku bafu baffe omuntu wava mu nsi muno nga mukadde waffe we yafa mu nju muno obusiraamu butukubiriza okumusabira naye tewali mwana yafa alhamdulillah omwana oba omuntu yenna waava mu bulamu obw'ensi buno nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatusomesa butya bwe tuteekedde okweyisa ku mufu. Era obusiraamu bwatunuulira ensomesa ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tewaliiwo kusabira kwa mufu kusinga swala ya mufu. Tewaliiwo duwa yonna esabira omufu ng'eswala y'omuki, kuba yedduwa esookerwako mu lunaku lwafa, mu budde bwafiiramu, kye tusooka okulowoozaako tukuŋŋaanye abantu basaalire muganda waffe, basaalire omwana waffe, basaalire muganda waffe oba mwannyinaffe. Ng'okuswala y'omufu yedduwa y'omufu esookerwako ffenna tukikaanyaako, naye tulina kutunuulira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatusomesa atya. Mu hadithi emu mbaka alayhi salatu wassalam, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti ma min rajulin muslimin, tewaliiwo musajja yenna, tewaliiwo muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwajjulula n'amujja mu bulamu bw'ensi muno, omuntu oyo aba amaze okufa, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, n'ayimirira okujjeneza ye abantu 10 ne bayimirira ng'ekibayimirizza bagenda kusaalira mufu ono. Okusaalira omufu, abantu abo 40 bayimirira nga bagenda kukozesa ennimi zaabwe okwegayirirako Allah subhanahu wa ta'ala ono omuntu abali mu maaso bamukulembeze, nga bakulembeza ennimi zaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nti amuddiramu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba ku muntu oyo afunye abantu 40, yagamba nti abantu abo 40 la yushirikuuna billahi shay'an, nga tukakasa nti 40 ago temuli yali agasseeko ku Allah subhanahu wa ta'ala kintu kyonna. Yagamba nti omuntu oyo fe abayimirirako tukakase bukakasi nti wa muki, tukakase bukakasa nti wa muki, obwo bujulizi sebo kyekaisambaziira, obwo bujulizi obutumala ffe abantu abagaziwako mu ntegeera okutegeera nti edduwa y'omufu yenna nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba bwe muba mwagadde okusabira muganda wammwe nga mwagadde okumwogererako ewa Allah subhanahu wa ta'ala, mulina kutandikira mu 10 ameka, mulina kufuba kulaba nti muwera ameka. Kitegeeza omuntu wakola edduwa n'ataweza bantu 4 tumusaasira. Era bonna abaziikibwa mu covid twabanakuwalirako olw'okubeera nti ejjeneza zaabwe tezaaweza bantu 10 ameka. Kati mmwe abajja mu bidaala ebifaanagana ku ebiti tubakakasa era ne tubanyweza nga tubategeeza nti edduwa y'omuntu yenna kasita amala okukutuka n'ava mu bulamu bw'ensi, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atukubiriza kutandikira ku bantu ameka. Kati tewandibaddewo kibuuzo kibuuzibwa nti lwaki mukuŋŋaana okusabira omuki, nga nabbi sallallahu alayhi wasallam atugambye nti wakutukira munoonye eyaana, we mugaweza mubeere bakakafu nti edduwa yaffe eri muganda waffe ekoze eki. Ekyokubiri, wetuveeyo wetuveeyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'atutegeeza nti swala y'omufu we mutuuka mu layini ne mumala okugisimba, imaamu akube takbiira 4,
naye takibiraati ezo zisomesa mmwe abatudde mu bidaala bino okutegeera butali mulina okusabiramu omufuwa. Takbiira esooka yagamba tusome ki? Suratul Fatiha. Oli yabuuza nti akakwate aka Suratul Fatiha n'omufu kaliwa? Sirabawo kakwate ka Suratul Fatiha na muki? Mwamuwulirako? Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugaye etakbiira esooka nga mwagala okutegeeza Allah ensonga z'omwana wammwe ono, nga mwagala okutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala ensonga za mwannyinammwe, mutandike na al-Fatiha. Tobola bwe tutuuka wano tusooka kubuuza nti ani yakubye Fatiha. Tegerekisi. Twali mu kidaala kimu nengezaako okugaziiriza abantu ku al-Fatiha eyo abaali batagimanyi. Naye omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza okubeera nti tusaddaakira bakadde baffe, tusaddaakira abaana baffe, tugaba. Naye mukadde wo ow'e Masaka, ow'e Kalungu awangaalira e Rukaya nga gwe owangaalira Kampala, woba oyagadde okumusanyusa okola otya ennaku zino? Omusindikira mobile money, omukubirako n'omugamba maama wange salaamu alaikum, nti wa alaikum salaam wa rahmatullah, n'omubuuza essimu ereeta mannya ki? Tubuuza ki? Essimu ereeta ki? Mukadde wa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumutwala, essimu yo bw'okyasobola gisindikako sente, kiba kikyasoboka. Naye ffe we tujja mu bidaala nga Seeka Juma oyo abuuza nti thumma ila ruhi, nga twogera erinnya nga gamba nti al-Fatiha. Kitegeeza ne al-Fatiha gye tugisindika tuba tumanyiyo tewaba. Ng'akasente wookateekako ne kajja, ne al-Fatiha tusooka kubuuza ereeta mannya ki? Ky'oba olaba tusoma amannya gonna. Tegerekisi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallam. Ebyo njagala kugaziya ku ntegeera y'abantu abamu mu bintu. Bwe tuba tuzze mu bidaala wano tutubuuza nti lwaki osoma amannya? Kubanga oba oyagala okusanyusa mukadde olw'omubuuzi leeta ki? Ate oba ogamanyi. Ne wano mu al-Fatiha tuba tumanyi gwe tugiweereza nti thumma ila ruhi, nga tuga haji gundi Allahumma ghafir lahu warhamu, al-Fatiha lahu. Tegerekisi. Kati akakwate ka al-Fatiha n'omufundooza mulabi gye kava. Yenna anaasabira mukadde we oyina kutambulira mu buufu bwa dduwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatusomesa gye tulina okusabiramu abafu baffe. Ekyokubiri yagamba we mukuba takbiira ey'okubiri musaalire Nabbi Muhammad, musaalire ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nkakasa nti tubadde tetunnatuuka ssebo mukadde wange nga Fatiha yo mugikubye, era we mugimaze omwogezi alina okuba nga abategeezezza nti ekitundu ekisoose ku dduwa yaffe tukifundikidde, tuyingidde ekitundu ekyokubiri we tubasangidde mu kitundu ekyokusaalira ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eyo ye kaifiya y'edduwa. Kaifiya y'edduwa y'eswala, edduwa y'omufu, tunuulira swala ya mufu kuba y'edduwa esookerwako, tetulina nagenda wala, kubanga eswala y'omufu y'edduwa ye gye tumusabira. Oyinza otya obutasaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mu byetaago byaffe ekisookerwako bafu baffe? Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja omu yajja n'ambuuza, ya Rasulallah, nkusaalire kyenkana ki? N'amugamba kimu kyakubiri, nkusaalira kimu
kyakusatu mu biseera byange ebyokusaba Allah. Nabbi sallama n'amugamba nti bw'oba oyongeddeko fahuwa khayrun lak, kirungi gy'oli. N'amugamba nti ya Rasulallah, nyongeddeko ngenda kusaalira bibiri byakumeka? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti wa inzitta fahuwa khayrun lak, wona yongerako kirungi gy'oli. N'amugamba nti ya Rasulallah, ngenda kukusaalira ebiseera byange byonna. Wemba mbadde ngenda kusaba edduwa ya ssaawa, ngenda kumalako essaawa yonna nga nkusaalira. Sirina kye ngenda kusaba Mungu neki olumala okusaalira nkwate engato zange ngende. Sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu amugamba nti idhan wonna aba okoze otyo nga tolina kyogambye Allah tokufahama. Ebizibu byo byonna ebibadde ku mutwe gwo ne mu mutima gwo ngenda kukola ki? Kati ffe wetutuulawo ne tusaalira oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekituli ku mitima hammu yaffe ekigendererwa kyaffe kusalisiramu ki? Oyinza otya okuŋŋamba nti tuyinza okuvaawo nga Allah tamusaasira? Allahumma salli. Nannyini swala, eswala gye tusaala eba ya mufu, naye nannyini swala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuteeka ku takbira yakumeka? Nannyini yo ali kula takbira yakumeka? N'agamba nti wemuba mumaze Fatiha ne munzizaako nze, kitegeeza kaakati tadipate ye nannyini swala. Awo mwogere ensonga zammwe nti ya Rabbi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bilma'i wathalji walbalad, n'ebirala naye nga mwakulembeza ki? Fatiha, salatu ala nabi, mudwari. Baba kubeera nti bakwata batabuliigi ne babakwasa okutegeka esswala eyo, ani yandisoose? Aga nti ate after all esswala ya mufu yabasookerwako. Baba kukwata batabuliigi babage nti mmwe muba muteekateeka kubabba eddiini eyaabwe ya bwangu. Eddiini eyaabwe oga nti ane tusooka tusaalire ku Nabbi tusomewo Fatiha, nti hakika kuba kulya mmere. Olutuuka mujjule, olutuuka mukole ki? Omugamba nti bannaye tuzze kuzika, nti taaliri temuleeta. Olumala okusaalira situla otwale. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bafu baffe atugambye nti nedda, ensonga nkimanyi gwe mugenda okuziwoopera, muloopera Allah ku lwa munnammwe, naye temusobola kugenda wa Allah kutandikirawo muganja nti sula tumuleese, innahu nazala bika, atuuse gy'oli Allah wa anta khayru manzulu bihi. Tosobola kutandika kunnyonnyola Allah nsonga za munno. Olaba ne bakampide baffe bali abapoliisi, tomala gagenda otyo protocol. Era bw'ogenda ne recommendation ng'aja tadijaji agisayinizeeko ati oyitawo buyisi wooti, buli wootuwaga nti ani ataddeko omukono amanyikiddwa. Naye wa Allah we biri, w'osooka Fatiha esooka mu Qur'an kuba yeesooka ku buli nsonga yaffe Abasiraamu. Ekyokubiri nozzaako oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ogenda okutuuka okugamba nti ya Rabbi tuleese sula nga gwe wakulembeza akola ki? Amanyikiddwe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate n'atugamba nti we muba mumaliriza okusabira omufu wammwe takbiira ey'okuna yaffe abakuŋŋaanye wano, nammwe mukole eki? Kati bino bikulu, we muba muzenga mu dduwa, eyo ye tartiibu gye tulina okutambulirako. Kusookera ku Fatiha, musomewo ku Qur'an, musembere nayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate mba mumaliriza musaalire oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Wano Uganda tutera kusaalira na miryango ena. Tumala okusaalira ne tusomayo emiryango emeka. Ate we tuba tumaliriza ne tusabira ku mufu waffe. Gwe tumala okusabira omufu waffe temuvanga muhadara yonna okujjako ng'omuwalimu awanise emikono n'abogererako ewani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wetyo tulina okuwangaala ng'abasiraamu. Wetyo tulina okukola ku bafu baffe. Ebyo by'ommanga tebikoma nga omuntu yakafa. Tebikoma ku lunaku lusooka. Wabula buli lw'oyagala okusabira taatawo, buli lw'oyagala okusabira maama wo, buli lw'oyagala okusabira omwana wo, osaanye otambulire mu nkola ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yatuyigiriza nga tusabira abafu baffe. Mbakubiriza okunywera. Ssekakirafu oyo atera otukubiriza okunywera kuba buli kimu kimutomera. Buli kijja kimutomera. Avumiddwa, akakkanyiziddwa olw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye tajjangako kitambaala ku kibegabega ekyo. Buli lukeera agamba seka tugende, osanga Allah subhanahu wa ta'ala anaayisiza ku nnimi zaffe ebigambo abantu ebinaabazaamu essuubi okusabira abafu baffe. Ejjo gye twabadde ekiro emitiyana yagambye abantu nti taata uwo naye osaasiranga nnyo omuntu ava eri n'akugaana okusabira taatawo. Si wuwe aba wuwo n'okola edduwa ya taatawo olinaga nti edduwa teriiyo, ate naawe n'okkiriza n'ogaa nti taata yamanyi n'ebiki, taata yamanyi ne Allah we. Aga nti omufu bye yakola bimala, naye byogamba nti taata we yabikola ne bimala. Allah subhanahu wa ta'ala ayina bye yamuwandiikako ku lulwo. Allah yamuwandiikako ku lulwo, n'amuwandiikako ebyonoono naye nga byayitawo, nga naye teyabikola nti ayagala, naye ng'ebimu byayitira ku lulwo. Wano tuliwa tuli mukoko. Bataata bano bakugoba, bamukubira essimu ku ssomero agaa nti salaamu aleikum, omwana nti tukubanja tumuzza, akomawo eka. Taata n'agamba edimasita nti munnange nno essaawa zino natambulamu ndi Busiya, naye sente zonna nagenze nazo, ate eno tewali mobile money ya kusindika. Nkusaba omwana oyo omukuumire ku ssomero asome wiiki eno nzije nkomawo ku Mande, akasente ngenda kaleete. Naye ng'ayogera ebyo ali mukoko, essomero liri mukoko, n'omwana aliwa. Naye ng'abikola ku lulo. N'omala okusoma n'otuuka wano n'ogamba nti taata yamanyi ne Allah we. Taata yamanyi nani? Byakola bimala, tekyetaagisa musabira dduwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase entegeera eyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala entegeera eyo tagituwa, agitumme. Atilisi tuwangaale mu nsi nga tumanyi bakadde baffe. Ate wekituuka kuba maama kiba kizibu. Wekituuka kuba maama abo bo baseerera nnyaga nti omwana owange tasobola kola ekyo. Naye ng'ekituufu wakikoze. N'aweta gy'aweta, naye n'amala okuva mu sinoga nti maama yamanyi. Abo boolaba bamanyi n'okutta abasajja abo. N'agenda ku ssomero n'agamba edimasa, taata w'abaana abo yafa, tuwe basale. Taata yafa, abaana bamulekwa, naye ng'oli mu mukoko kuno otambula woti, ng'oli mulamu bulungi. Mungu n'awandiika. Era abaana bammwe bangi, nammwe abaana mukimanyi, ku ssomero bamanyi oli mulekwa, naye nga taata gyali atambula. Ku lwaki? Ayagala osome, wamala okufa n'oga nti maama yamanyi ne Allah we. Nga tosobola yadde kufunamu ntegeere kuŋŋaanya bantu bano, obagaye munneegayirireko Allah asomye maama wange.
bannaye ebigambo ebyo mukkirize bye mba nkomako mu kidaala kino. Bwe tunaaba tufunye ekidaala ekirala Sekayisa oyo ate okutegekera ebidaala mu Masaka muno ate tunayongera okugaziwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الله